tawoza musango guli wansi wa milioni 5 tawoza musango gwa nkoko onale bosako mumula misange meka kanso basabya onale basabya mumula misange meka bonna bavuddeyo kugamba ntwagala obwerefu kanso oyo kanso baluti mumulaba tasobola kujja musango nti omwe sente meka abantu bano bonna nga obalaba bo bandi badde balabe kichamne babira kusaidi emu so kino kitulwetera kumumwabya yawaba yani Fulufiga ye yasalawo ate kuguno omulundi bantu bangi abakyala bali mu kubeera nga beeyongera okwegatta ku Hajji. Ne Maama Fiina avuddeyo n'ategeeza eggwanga nti zonna ssente ze bagenda okubeera nga basaba eza beyiro okubeera nga bareliizinga Hajji, Maama Fiina mwetegefu okubeera nga aziwaayo. Kijja kitya olunaku olwaleero Hajji lwakumezeddwawo mu kooti. Actually kankutereka akatambi olabe buli kimu ekibadde mu kooti nga we kigenze maaso. Fulufiga ng'akuwa details na lwaki omusango guneeno bakyagulemeddeko nnyo nyini dana. Naye nga sinabera nga mbikuterako kankusaba mbe subscribing hano ku SMX Media tojja kubeera mu missing updates. Ate ng'era Hajji Ssebugwawo avuddeyo okubeera ng'akunaazaako ennaku gwe wenna ayita mu kusoomozebwa okw'enjawulo ng'akulombereddwa olina bizibu bya business onoonya mulimu visa relationship ebizibu byonna ebyenjawulo ajja sobola bulungi nnyo okubeera ng'akulombereddwa ng'omukubirako ku nnamba yeeyo ey'essimu mukwatagane. Tawoza musango guli wansi wa milioni 5 tawoza musango gwa nkoko onale bosako mumula misange meka kanso basabya onale basabya mumula misange meka bonna bavuddeyo kugamba ntwagala obwerefu kanso oyo kanso baluti mumulaba tasobola kujja musango nti omwe sente meka abantu bano bonna nga obalaba bo bandi badde balabe kichamne babira kusaidi emu so kino kitulwetera kumumwabya yawaba yani yawaba yagamba talina byapa nakwata Qur'an ne Qur'an eyogera ku mukazi Zulaiha eyawaiza nabbi Muhammad nabbi Yusuf ne bamusemya ka 10 Zulaiha according eri erinnya lyo mukazi bosalako so nolwekyo twegendeza nnyo etwogera nalongo wange jangu soko gyogere ku side ya Hajjat nalongo njagaja yogere makate gali yogamu amakage mutundu nangwa tugenda yo kati Zubeda wagala leto Zubeda nalongo bagamba leto sonda senda na yai nenda woza ye enembi ayinda woza ye ngokela Zubeda omuntu akira yapita kana kumutwe omaliriza wana tugende mugamba ke mutundu bwe baba bagatunze saidi yaja tegamba mwagatunze wegalinze tata wa Hajja amakawe gali teganda tundu chairman we mutundu wali wano chairman we mutundu wali wano amakata teganda tundibwa wegali Maama Fiina mpadde sente zizi kase no jiraba obudo ina nebyapa nina sente ndala zizi Maama Fiina yazi ali mufeya we otale wenda zizi nangamba we baba okweyimirwa konna mwagala byapa bifana bicha Maama Fiina nina mukyala mutananno nali bweru yanga ne babagala milioni 10 okweyimirira Hajji ali rwedda kusasula sente nalonga amakaga Hajji age mutunde we gali tegaliwo tugende yo yagambye season aina right yo kitegeza side ya tugende makaga atudde tewali makaga atundidwa atayagala nalongo aina dembe lyogera ku side y'omwana obe ya Hajjat aina right buli muntu asigale ne dembe sokati temukyayomba basebo takanyene nalongo basebo atono beda tuyera sondo bukadde bomeka dari kusonda sente kitwakiganye kuri donjogerako ngambye ne Zubeda yali sinabo yali wali temwere munange sina side ndi munnamawulire okuvadde timu eno kusooka oyo nakyo yagala tugamba yo olwaleero nyakote ekikate ebyamuli yafuna saidi asana ajina alimba ogamba ky'abantu luli anti mukwano ina okudda ku saidi yo ndi wakati wa mwana nkolera bantu okyogera bantu beera ku saidi entuufu mukyala we ndi nkolera bantu ojjukira nedda mukwano mpozi ng'oyagala twekube ojjukira twali eri wansi tosobola sisobola kukola mukwano nina amaanyi babuuzi obadde ogamba pozi kyembagamba ojjukira ekintu kyenkumbi kiwulirako nakiwulirako naye ng'enkumbi muganda wange
tekozesebwa bafumbo ng'ate baagala ekyo kye bakola. Kuba omusajja ne woba tewamwagadde n'akukaka like bino bye bakuba evviivi n'akukaka era osigala muyo ne yeefaako kitegeera. Naye omuntu w'oleetera akantu ako akasembayo akagoye kitegeeza wali mu mukwano n'okunyumirwa era n'osiima. Naye kyensaba nze wala luli twali tetutegeeragana bulungi, naye kyensaba nze ng'omuntu tuwanye abasajja abatuwasizza n'abaana ebitiibwa. Nze ndi single mother, ndabirira, ndwaza ndiisa, nyambaza, nsomesa. Ekintu ekyo kinene. Omusajja waaviira eri ku musajja munne amanyi nti gy'ali naga Leila ngenda kuwasa n'abaana bo, nze sifa abaana afa ggwe. Wallahi omuntu oyo ne waakusobya n'abaweerera, omuntu oyo ne waakusobya ekintu kitya at least beera omuntu oyo ne waakusobya kale bw'abanga takusse obanga omuntu oyo takubye funayo ekisenge omusonyiwe, kuba kye batugamba nti funayo ekintu okufumiitiriza. Kubanga omwana wange wabanga amukutte omwana nga bwe baamukwata nti omwana ng'ali mu myaka 18 ng'ate ekkubo baasanga nga lyakozesebwa dda kwega nga lyaguba dda linyumirwa bunyumirwa, musonyiwa kuba aba yakozesebwa wabula aba teyakwatibwa. Kitegeeza baba bategeeragana n'oyo olw'ensonga emyaka giba gimukkiriza okukola ekyo. Omusajja owange abadde akozesa omwana kinnuma olw'ensonga omwana aba teyaŋŋambirawo. Kitegeeza omwana nga yaba yandyamu olukwe. Ekyokubiri ensonga ezo nziyitira famire kubanga woba onswaziza nze oba oswaziza abasajja bonna oba oswaziza ekika kyo n'abaana boozadde. Naye Zubeda fumiitiriza omwana oyo agenda kusomerawa. Okufumiitiriza kirungi nnyo. Kimanyi maama teyafumiitiriza bulamu bwa mwana ono n'abaana baganda be, teyakosezza omu. Ffe Hajji kale nti yakola omusango yatiga bwe tuba nti kyekyo yatiga. Naye nze nagamba n'okugamba omwana engeri gye yali yeebase, nze maama apanga ddiiru zange nyinza okujja nekwata ku mabeere ne kabina ne ŋŋenda. Omwana teyalaba naye yawulira amukwata ku mabeere n'akabina. Nze omupanzi wa ddiiru waba odiyo yafuluma tibakipangidde omwaka gumu n'ekitundu. Ekitegeeza maama byonna asobola obbisaamu n'awulira engalo zino nga zikwata naye n'atategeerane kuba omwana ye tannavaayo kugamba mazima nti kituufu taata tunamulaba ng'abikola ate omwana yeegana nnyo. Nze ndi musajja, nze simanyi kintu kye bayita nze life yange si nyangu kwaba abaana kuba nazaala ndi muto nnyo, nalina emyaka 13 kati mmanyi buli kimu kitegeera. Afanda oba njagala afanda amuhiya ndamusindako tukugjeko microphone nga tonnaba kwetega. Linda kwanza jafa. Musango bafukidde omusango. Nala fando.